kyolengera ku screen yo yabadde ambasada w'eggwanga erya America wano munda mu nnyaffe Uganda, William Pope. Olunaku olwajjo yasiibudde era bw'atyo n'agenda alabe w'abakulu gye banaamuwa ewalala, era ng'abadde wano emyaka ndowooza 4 mu Uganda. Wabula okubeerawo kwe kubaddemu ebintu bingi. Azaalwa n'entalo ne mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni, era nga gye buvuddeko mu mwaka gwa 2024 General Muhoozi yavaayo n'alagira omukulu ono William Pope aveeyo yeetondere kitaawe ku bigambo ebyali biwulikiseeko. Wabula William Pope yawulikikako ng'ayanukula n'agamba kikafuuwe, yakomba ku paasi n'agamba nze okwetonda tebakulye kinusu. I'm not going to comment on social media issues or other items of that nature. As we've said, clearly the information suggesting that we've been asked to apologize or that anyone has apologized is not true. We've been very clear about that. But what I would say is we are continuing to work daily, every day, between the United States and Uganda. That hasn't changed. We are committed from the American people to continue to partner with the Ugandan people. We invest a lot of resources, a lot of time, but above all, it's the people-to-people connections, and that's what today in particular is about. I'm not going to social media. Ngenda kubeera nga nkuwa emboozi eno mwebyo bye tugenda okutunuulira. The conflict ezibadde wakati wa US Embassy wano munda mu ggwanga Uganda, wakati wa General Muhoozi, Mwami Museveni ne Embassy eno n'eggwanga erya America. Bingi by'otalina kubuusa maaso mu nteekateeka eno, era nga ne ky'olina okwebuuza lwaki William Pope ono teyagenda kulayira kwa Mwami Museveni kuno okusembyeyo. N'ekirala, Pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump yavaayo ndowooza wakati w'ennaku z'omwezi 23 na 24 mu Desemba wa 2025 n'ayita bonnambiro bambasada b'amawanga gano omuli erya Uganda, omuli erya Burundi ne Rwanda, n'abayita nga tewali kinnyonnyola kyonna, era nga bano balina okuva mu mawanga gano mu Januari obutasukka Januari, n'endowooza kyeyongeddemukko. So abantu bangi bakitunuulira nti wandibeerawo ekigenda mu maaso. Lwaki era bayisa ambasada wa Uganda, owa Rwanda ne Burundi? Wandibeerawo ekigenda mu maaso nga babayita mu bwangu, ng'ovudde mu kubeera nti babayita mu bwangu naye nga tebaneeminze oba nakwogera baani bagenda baddira mu bigere. So nawo waliwo akabuuza tugenda beera nga tutunuulirawo. Mu 2018 waliwo kapo eyabalukawo wano mu Uganda nga ya muzungu ow'emyaka 7 bwe yagenda mu maaso kubanga afuna akalenzi oba akalenzi bwe kaafuna nga ka myaka 24 ke baayitanga Aziz oba gwe babadde bayita Aziz magically. Aziz teyeebuuza lwaki mukadde yaweza emyaka 7 nga talina musajja. Ye yamubuukira okumaliriza nga ensonga etagadde. Kakati Aziz ono afudde. Ngenda kuba nkuwa ku story eno eri a bit interesting, era beera nga ngikuwaako ko oginyumirwe. Baani abali mu Uganda nga muwoomerwa ka Facebook akabwereere? Abakulu batukyamuukiriza nti Facebook ekomyewo nebeerako seconds nga 3. Ani akawoomeddwako? Nalaba Minisita Baramu ng'agamba omukulu alagidde asazeewo ebeewo, ateekawo General Muhoozi. We twogerera teriiko, tiyawezeza yadde eddakiika 3. Nabyo tugenda kujja nabyo tusobole okubeera nga tubiraba. Mu ngeri emu Kapere yemulugunya
era nga yeemulugunya ku bajeti y'eggwanga ku bajeti y'eggwanga n'amabanja Uganda ge bongera okubeera nga bagibanja. Si kye kimweraliikiriza kyokka, wabula yeebuuza bwe baali bawola ye baamuwola, ye bituuka bitya bibe ne ku mutabani we mbu naye bamubanja ku ssente z'ateewolangako era z'atasabangako. Kapere ayina ensonga ze, tugenda beera nga tuzoogerako. Weekend eno yennyini olunaku lwali Lwakutaano, Kaziwe Kapo yayinayo ekivvulu. Omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu amuweereza obubaka obwalaga nti Kaziwe Kapo bumutuddemu, buzitoye, essanyu ne limubugaana, kugamba n'abulwa entunula n'abula enkyuka, ebigambo ne bimuggwako. DPTV Uganda, Dawn People Television. Viene ngoberera buli siteepu bananga abantu banyebalire okubagira n'okuyingira nawe bakuyimirira ku mazima muganda wange akuba omusajja mugozi nnyo. Kyandibwanyo okusigadde naawe olunaku lwaleero mu muntu nayingi naawe mu mwoyo, era nsinzira eno ne ŋŋamba bimba Kazibe bimba nga nawe obimba, kyuka Kazibe kyuka nga nawe kyuka, yimba Kazibe yimba nga nawe yimba. Lazima enyingi wakuza kugombola naye teranazijjayo okuba mukisa kimu. Alhamdulillah bannange mwebale byonna byonna kulamusizaako nnyo banamusize bonna abakwefu wamanijajjonyina amalala bangerekereze mugamba okwagala nnyo kama kukumirewo bakikuba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waliwo essimu ejja nga mukadde amazima kejjiddemu, togisuubira. Kazibe Kapo bamukwata anaaweya. Sinowooza nti essimu eno yali agisuubira, kubanga ebyuma byavaako kwefuna agamba nti yamugamba amataala gagenda kuvaako. Ndowooza muli yalowooza nti bagenda kuzzaako oluyimba lwolwo lwamaanyi nnyo, baluyita tonsaanira. Musajja ati ne yeeteekateeka agenda owulira eddoboozi, andi bagamba liba ddoboozi ne liva mu ggulu ne lika. Kazibwe yabulwa ebigambo, n'anoonya bw'asanyuka, essanyu ne libula, buli kimu ne kimusukkako. Amazima Bobi Wine si wa bulijjo. Ekyo oyinza okugaana, naye sivunaanyizibwa ku ndowooza yo oba ntegeerayo, naye amazima gali nti si wa bulijjo. Kazibe Kapo yalina ekivvulu lwa lunaku Lwakutaano, Ssebaavuga awo oba